Tendeeza Kristo, neebaza Katonda olw'ekirabo eky'obulamu kyatuwadde ate n'atuganya okubeera nga tuli bakozi wamu naye. Njagala nnyo naawe okusiima mu ngeri ey'enkizo nkugamba nti weebale kubeera nga weekuumira kweno program ate era weebale kwagala amasomo gano ag'enjawulo ge tugenda maaso n'okuba nga tusomesa ate n'okusiima okubeera nga weewaddeyo okubeera nga weekkaanya ensonga ez'enjawulo eziri mu byawandiikibwa okubeera ng'oyambibwa okuba nga tolimbibwalimbibwa abo abayingidde mu mubiri gwa Kristo Yesu nga beenoonyeza ebyabwe. Mmanya n'eddoboozi mazima Kenneth nga bulijjo era nga njagala tubeere nga twongerayo ku ssomo lyaffe eddala lye njagala okubeera nga gwe nange tutunulye olunaku olwaleero. So njagala tutunulye ku nsonga eyitibwa ensonga ya Nadabu ne Abiku. Ensonga ya Nadabu ne Abiku ng'era tusobola okubeera nga twesigamyako n'omutwe omutonotono ogugamba nti Ekanisa okwetaaga ekintu ekijja. Ekanisa okwetaaga ekintu ekijja. So mu bino wammanga Pawulo bwe yali awandiika alina ebintu eby'enjawulo bye yatulaga mu Bakolinso ekisooka essuula ey'ekumi olunyiriri olwokutaano. Kabaka Yakobo nga tutandika n'olunyiriri olwokuna. And all drank from the same spiritual drink. Ti bonna abaava e Misiri banywa okuva ku luzzi lwe lumu olw'omwoyo. For they drank of that spiritual rock. Ne banywa okuva ku lwazi olwo olw'omwoyo that followed them. Olwazi olwo olwabagoberera, and that rock was Christ. Era olwazi olwo yali Kristo Yesu. Abolunyiriri olwokutaano. But with most of them God was not well pleased. Ti ku nkumulitu y'abantu abava ne Musa mu nsi eri ejjukirwa eya Misiri, Katonda teyali musanyufu nabo bonna. For their bodies were scattered in the wilderness, kubanga emibiri gyabwe gyasaasaanyizibwa mu ddungu. Kitegeeza embeera eyaleeta okubeera ng'emibiri gyabwe gyasaasaanyizibwa mu ddungu bwe bwali oba y'ensonga gye tuyita ey'obujeemu. Olunyiriri olw'omukaga lugamba, now these things became our examples. Ebintu bino byafuuka ebyokulabirako gye tuli. To the intent that we should not lust after the evil things. Ku lw'ensonga ey'okubeera nga tetugwanidde kubanga twegomba ebintu ebikyamu nga nabo bye beegomba. Jjukira, ky'oyinza okuba ng'osuubira mu maaso kyalambikibwa dda emabega. Oba gye tusobola okugamba nti buli yenna ayaayaana okutegeera biki ebigenda okubaawo mu maaso, olina okusooka okuyaayaana okutegeera biki ebyaliwo emabega. Ssebo oba nnyabo mpuliriza, tuli mu ndagaano empya Bayibuli gyogerako mu Yokaana 1:17 nti amateeka gaweebwa ku bwa Musa n'ekisa n'amazima byajja ne Kristo Yesu. Ne waliwo ekintu ky'okyalina kubanga weerabira, tituvuunula endagaano empya nga twesigama ku kuwandiika okw'abaki okw'abatume. Kyova Pawulo bwe yali awandiika bbaluwa ya Timoseewo ey'okubiri essuula ey'okusatu olunyiriri lw'16 yagamba nti all scriptures are given by inspiration. Ebyawandiikibwa byonna biweebwa olw'okulungamizibwa kwa Katonda. And is profitable for doctrine, era bya mugaso eri okusomesa enjigiriza, for reproof okunenya, for correction okutereeza, for instruction wamu n'okusomesa abantu okutambulira mu butuukirivu. 17 that the man of God, katulabaako kakulu kenjagala osinga ennyo n'okutegeera nti that the man of God may be able to be complete, nti omusajja wa Katonda asobole okubeera nga atuukiriziddwa ng'era atendekeddwa mu ngeri ey'okukola omulimu omulungi. Endagaano eno enkadde tugigendamu olw'okuba nti okubikulwa kuno okw'endagaano empya kutuyamba okumanya ebintu bye tulina okugenda nabyo mu maaso n'ebyakomezebwa. Abatamanyidde ddala bino balowooza nti tewaliwo kintu kyonna gwe nange kye tusobola kuyiga nga tuva mu ndagaano enkadde. Bingi ku bunabbi obwali mu ndagaano enkadde obwatuukirizibwa, naye ate waliwo bungi obutannaba kutuukirizibwa nga bweyolekera ddala mu bitabo eby'amateeka, mu Zabbuli wamu ate ne mu bitabo eby'abannabbi. Omuntu ali mu ndagaano empya olw'okubikulwa kuno okwatuweebwa dda okuyita mu batume ng'endagaano empya bwe balambika nti Katonda wa Mukama waffe Yesu Kristo yabakozesa okubeera nga
bawandiika kye twandise canon oba ekyo ekisalirawo ddala kikyetukkiriza, tweyambisa ku ebyo oba ebyo baawandiika okubeera nga tusobola okuvvuunula ensonga ez'enjawulo eziri mu ndagaano enkadde. Ssebo oba nnyabo, kye njagala okubeera nga nkwoleka nti nga bwe nkugambye ebintu by'olina okusobera mu maaso byalagibwa dda emabega oba mu ndagaano enkadde. Kati kiba kirungi ggwe nange okufissaawo akadde ne tusoma ebintu ebiri mu ndagaano enkadde, kubanga byolekera ddala ekkanisa waweeri. Omutawaana ogwali n'abantu ba Isirayiri mu biro biri n'ensobi ze baakola, ensobi ezo kubanga nabo baali bantu nga ffe abalina omusaayi, zikyasobolera ddala okuba nga zikolebwa. Kyavudde omuwandiisi agambye mu Bakolinso ekisooka essuula 10 nti bino byatuwandiikibwa okubanga bibeera byakulabirako gye tuli, okubanga tetwegomba ebintu ebikyamu abo bye baakola ki bye beegomba. Bwe tubeera nga tetufuddeyo kutegeera nsobi zaabo batusooka kubeerawo, kikkirizibwa oba gwe nange tusobola okukkiriza nti kyangu nnyo eri gwe nange okubanga tuddiŋŋana ensobi ze ezimu ezaakolebwa abo abaatusookawo. Bwe banga battibwa ne bagenda mu maaso n'okuba n'emibiri gyabwe nga gyasaasaanyizibwa mu malungu, ssebo bannyabo, gwe nange abali wano nkukakasiza ddala, singa tuba tetufuddeeyo kugoberera ebyo ebitulambikiddwa okuyita mu mpandiika y'abannabbi n'abatume, tuba tukyasobola okuddiŋŋana ensobi ze zimu. So bwe tudda ku nsonga eya Nadabu ne Abiku, kye tugambye nti ekkanisa okwagala ekintu ekijja, tulina ebintu eby'enjawulo ebigenze mu maaso n'okubeera nga bisembezebwa, okubeera nga bibeera nnyo ku mwanjo n'okuba nga abakristaayo ab'enjawulo babigoberera. N'ekyenjagala gwe ssebo oba nnyabo ampuliriza okubeera nga otegeerera ddala nti ebyaviirako batabani ba Alooni abaali balondeddwa okuyamba mu mulimu gw'abakabona okuba nga battibwa, ebintu ebyo bikyasobola nate okuba nga bibeerawo. Y'ensonga y'emu Bayibuli ennyonnyola mu bikolwa by'abatume essuula 5 ng'eraga okufa okwa Ananiya wamu ne Safira. Ekitegeeza nti obulamuzi bwa Katonda bw'okulamula kwa Katonda tekwakoma bukomi mu ndagaano eri enkadde, wabula ne mu ndagaano empya tukulaba. Katonda ky'ataayagala luli ne kaakano takyagala. Waliwo abalowooza nti kubanga tuli mu ndagaano eno empya ey'ekisa, bakugambye ddala nti no Katonda waffe ow'endagaano empya mu ngeri emu oba endala tasobola kwanukula eri ekyo ky'atasiima. Ssebo bannyabo ampuliza, kyenjagala otegeere Peetero 2:8-10 etulaga bulungi obugumiikiriza bwa Katonda butegeeza kwenenya eri ggwe nange. Singa tugenda mu maaso ne tuyisa olugaayo oba ne tuyisa amaaso mu bugumiikiriza bwa Katonda ne tutakyusizaamu, kiba kitegeeza nti waliwo omutawaana ogutulindiridde mu maaso awo. Kati ggwe nange obutaddiŋŋana nsobi ze ezimu ez'abo abatusooka, tugwanidde okutegeera nti ebyo Katonda bye yagaana luli ne kaakano akola ki? Abigaana. Jjukira Bibulaniya 13:8 etulaga nti Katonda waffe y'omujjo luli leero n'emirembe gyonna. Kati wano obukulu bw'ensonga endala bwenjagala obeere ng'otegeera bulungi, Bayibuli tetukkiriza kwegomba funa kintu kijja kye tutalaba mu bikolwa by'abatume nga kikkirizibwa, kye tutalaba mu mabaluwa nga kigenda mu maaso n'okola ki? N'okusomesebwa. Bayibuli etukkiriza kukola ebyo abatume bye baawandiika mu mabaluwa mu makanisa ag'enjawulo ng'ebyali bigwanidde okubeera nga bisembezebwa, okubeera nga bye bigenda mu maaso n'okukolebwa. Bye baagaana gwe nange tetulina kwegomba kijja. Leero tuwulira enjogera ey'abantu abagamba nti Yesu boyfriend wange, simanyi Omwoyo Omutukuvu, simanyi Katonda ali very funny, nga bw'oli Ekanisa ya Bethel Church mu America bweyogera, n'owulira enjogera egamba nti Omwoyo Omutukuvu yampadde gold tooth, nti yampadde erinnyo erya zaabu, nalisabye Katonda n'alimpa n'aliteeka mu kamwa kange. N'owulira abantu bagamba nti masekati ga service zaabwe simanyi waliwo gold dust ayiika, enfuufu eyo eya zaabu egenda maaso n'okubanga ekuumuuka oba ng'eyiika mu masekati g'abakkiriza. Ebintu nga simanyi slain and spirit, nti simanyi kwata Omwoyo Omutukuvu, abantu ogula emikono gyabwe eri abantu abalala, abantu batandika okubuna ebifo eby'enjawulo nga bagwe mu bifo eby'enjawulo nga bategeeza nti no
bagudde olw'amaanyi agakolera mwoyo omuweereza. Ebintu ebyo byonna bikulagira ddala ekkanisa okubanga etandise okugunjaawo oba okunoonya ekintu ekijja oba ekintu ekipya Bayibuli kyetakkiriza kubeera nga kikola kitya nga kigobererwa. Njagala mbeeko kyenkulaga nga tuviira ddala mu kitabo kya Kubala. Bw'otunulira Kubala essuula ey'okusatu, Bayibuli etulaga bw'eti, tutandika noonyera olusookera ddala. Egamba now, these are the records of Aaron and Moses. Bino bye byafaayo ebya Aaron ne Musa. When the Lord spoke with Moses on Mount Sinai. Katonda bwe yayogera ne Musa ku lusozi olwa Sinai. Goberera. Olwokubiri lugamba, and these are the names of the sons of Aaron. Era gano ge mannya ag'abaana aga Aaron. Tumanyidde ddala bulungi nti Katonda waffe yagamba Musa nti Aaron anaabeeranga nabbi gy'oli. Nkufudde akamwa ko Musa okubeera ng'ogenda kubeera Katonda eri Falaawo, naye ate muganda wa Aaron anaabeeranga nabbi gy'oli. Ekirala, Aaron mu kitabo ekya Kuva, Bayibuli etulagira ddala nti yasookera ddala okubeera nga yafookera ddala Ssaabakabona ow'eggwanga erya Isirayiri. Kubanga Aaron ne Musa bava mu kika eky'Abaleevi, so muganda wa Musa yalonderwa okubeera nga yasookera ddala okubeera kabona omukulu mu bantu ab'eggwanga erya Isirayiri. N'abeera nga ayambibwako abaana be nga nabo balinako emirimu egy'enjawulo gye baali bakola, kubanga nabo baali bava mu kika kyekyo kyekimu ekya kitaabwe. Bayibuli eyogera ku mwana asooka ng'ayitibwa Nadabu, the firstborn. So Nadabu yali omwana omubereberye owa omusajja ayitibwa Aaron. Ekitegeeza nti Nadabu yali yafukibwako amafuta. Ekitegeeza nti Nadabu yali muweereza wa Katonda. Bayibuli egenda maaso n'egamba, and Abiku n'ennyonnyola n'omwami ayitibwa Abihu, n'ennyonnyola n'omulala ayitibwa Eliezer, n'ennyonnyola n'omulala ayitibwa Ithama. So bonna omugatte gwa kugamba nti baali abaana bana abakabona Aaron. Sebo oba nnyabo nsaba ogoberye bulungi ensonga eno. Bayibuli egamba mu Lwokusatu tunoonya kyakuyiga. Tutunuulya ensonga ya Nadabu ne Abihu nga tuwesigamya wansi ow'omutwe omutonotono ogugamba nti Ekanisa okwagala ekintu ekipya oba ekintu ekijja. Olwokusatu lugamba, and these are the names of the sons of Aaron. Gano ge mannya ag'abaana aba Aaron, the anointed priests. Bayibuli egamba the anointed priests. Abaana bano bonna abana baali baafukibwako amafuta. Ekitegeeza balina omwoyo wa Katonda eyali yatuula ku bo. Kyova Bayibuli egambye anointed priests. Kati kyenjagala ojjukire Bakolinso ekyokubiri 1:2 egamba buli Mukristaayo yenna yafukibwako amafuta. Tetukoma ku ekyo, Yokaana ekisooka 2:2 egamba buli Mukristaayo yenna yafukibwako amafuta oba ayina omwoyo wa Katonda atula mu ye. Ensonga eyo era ennyonnyolwa Yokaana ekisooka 2:27 tituyina okufukibwako okw'amafuta okuli mu ffe nga tetwetaaga muntu mulala yenna tusomesa. Bakolinso ekisooka 6:16 naye enyweza ensonga 1-19 ti emibiri gyaffe gyafuuka weema ey'omwoyo omutukuvu. Ensonga eyo eddibwamu mu Yokaana ekisooka 4:13 nti tumanya tuli ba Katonda era Katonda nga naye ali wamu mu ffe kubanga yatuwa omwoyo we. Ensonga eyo era ennyonnyolwa Befeso 1:13 egamba nti bwe twawulira enjiri ey'obulokozi bwaffe, Bayibuli etugamba ne tubeera nga twateekebwako envumbo, era envumbo eyo ke kabonero ak'omwoyo omutukuvu. So ekitegeeza nti Baluumi 8:9-12 tetulimba. Bayibuli egamba nti abo abalina omwoyo wa Katonda be babaana baani ba Katonda oba beebo abaazaalibwa omulundi ogwokubiri. So tewaliwo njawulo gye tulina kaakano. Yankizo nnyo essukuluma ku bano abaana aboogerwa okubeera nga baali baafukibwako amafuta ga Katonda. Ekyenjawulo nti ffe tulina omwoyo ntukuvu abeerera mu ffe Abakristaayo abannamaddala, abeerera nga Bayibuli bwetulagira ddala mu kitabo kya Yokaana essula 14:15-16. Yesu yagamba nti omubeezi walijja alibeerera ddala mwani mu mmwe. So ebyo bye bikulu yatega n'ekyalo ekyokuba nti ffe tuli mu ndagaano empya ng'era Ssaabakabona w'endagaano eno erinnya lye ye Kristo Yesu. Wabula
eyafuka amafuta ku bali takyuse mu ndagaano empya y'omu afusa amafuta kwani ku ffe. Kyataasiima luli ssebo bannyabo njagala kugamba nti ne kaakano takisiima. Kati tutegedde titebaali bubeezi ba kabona abeeyita, wabula baali ba kabona abaali bafukiddwako amafuta whom he consecrated to minister as priests. Bwe bamala okufukibwako amafuta, Bayibuli egamba ne baawulibwa okubeera abaweereza nga bakabona. Ekitufuula okuba nga tuli baawule okuweereza ng'abaweereza ba Kristo, tulina okuba nga ekisookera ddala twenenya ebibi byaffe ne tulokoka nga tukkiriza enjiri eyogera ku kufa, okuziikibwa n'okuzuukira kwa Mukama waffe Yesu Kristo, ng'Abakorinso ekisooka 15 olusooka paka olwokuna bwe lulambika ensonga. Katuulo twawulibwa tufuna omwoyo wa Katonda n'atuula mu ffe ne tufuuka baweereza ba Katonda nga tumaze n'okuzuula kikyatuyitidde okuba nga tukola ki nga tukola. Bayibuli eraga nti abantu bano baali baayawulwa. Ekyaleetera okwawulwa kwabwe kubanga baali baakola ki? Baafukibwako amafuta. Kati omuntu akuliriza amafuta agali ku bulamu bwe okusukkuluma ekyo ekimugambiddwa okusomesebwa, awo wali obwangu. Ojja kugenda okizuula nti leero ekkanisa egamba nti tokoma k'oyo eyafukibwako amafuta, naye oyo agambibwa okuba nti yafukibwako amafuta by'asomesa bikontana n'ekiyitibwa amafuta oba obusobozi bwa Katonda. Alina obusobozi bwa Katonda, alwanirira kusomesa ebyo ebya Katonda, alina omwoyo wa Katonda, teyekkiriranya eri bye byawandiikibwa. Tosobola agamba nti nina omwoyo wa Katonda naye nga by'osomesa bikontana n'ebyo omwoyo omutukuvu byaluŋŋamya bannabbi n'abatume okuwandiika. Kati ekibuuzo ekibeerawo awo, omuntu oyo aba yafuna mwoyo ki? Ye bw'ogamba nti tokomako yafukibwako amafuta, ekyo ekigambo tekyali kyaffe bannamawanga. Bwe kirabikira mu ky'ebyomirembe, Bayibuli eragira ddala nti abantu abo baali bannayisirayiri. Naye bw'ogezaako kyeyambisa mu ndagaano eno empya, Abakristaayo bonna balina omwoyo wa Katonda, bonna baafukibwako amafuta. Jjukira Yokaana 1:16 egamba nti ku bujjuvu bweffe ffenna bwe twagabana. Kati gwe wafuna ku kyani, omulala kyataafunako. Wabula kyenjagala tubeere nga tutegeera ddala wano, ekisingira ddala obukulu kwe kutegeera nti bano abaali baafukiddwako amafuta oba bano abagambibwa nti baaliko efuta era nga baawuddwa okubeera abaweereza. Nsonga ki gye tuyise ensonga eya Nadabu ne Abiku gye tulina okubeera nga tussaako omulaka n'okuyigirako ffe ng'ekkanisa obutaddamu ensonga y'emu? Jjukira okulamula kwa Katonda okusinga mu ndagaano empya kusembezeddwayo ku mulundi guli gwe nange nga tumaze ova mu mubiri guno. Ebimu biyinza obutakutuukako, waliwo abamu abatagenda nakulaba mbeera yonna, naye nkukakasa nti Katonda si muzibe w'amaaso, ensonga zonna aziraba. Ate jjukira gye twavudde, nakugambye obugumiikiriza butegeeza bulokozi. Olw'okumeka olw'okuna kubala 3 olw'okuna, Bayibuli egamba nti Nadabu ne Abiku had died before the Lord. Baali bafudde mu maaso ga Katonda when they offered a profound fire. Bayibuli egamba nti baagenda maaso n'okuttibwa mu maaso ga Katonda kubanga baakuma omuliro ogwetegukkirizibwa. Enzivunwa eya ESV egamba nti they died before the Lord when they offered unauthorized fire. Ekitegeeza ensonga ebaviirako okufa si nti nno Katonda anyumirwa okutta, si nti nno Katonda yenyumiriza okulaba bakola ki? Abafudde. Bayibuli eraga ensonga lwaki battibwa mu maaso ga Katonda. Baakwata bo ng'abaali balondeddwa okubeera abaweereza. Bagenda mu maaso ne batandika okuma omuliro ogwali tegukkirizibwa. Unauthorized gwalabika nga gukkirizibwa mu maaso gaabwe, negwe tegukkirizibwa mu maaso ga Katonda. Bayibuli eraga mu Timoseewo ekisooka 2:3-4, kino kye kirungi ekisanyusa Katonda, ayagala abantu bonna okulokoka wamu n'okutuukira ddala mu kutegeera amazima. Tutegeera tutya ekirungi n'ekibi? Tumanyira ku Katonda
tetumubuulira kirungi era ekikkirizibwa. Ye yatubuulira ekirungi ate era ekikkirizibwa. Ekyo ekirabika nga kikkirizibwa mu maaso gaffe nga tekikkirizibwa mu maaso ga Katonda, tulina kwenenya nga tukireka ne tusembeza ekyo ekikkirizibwa mu maaso ge. Kati obwangu we buli oba obuzibu we buli wano nti Nadabu na Abiku tusobola okugamba nti waliwo okumanyira abantu kwe tutandika mu maaso okubanga tuleeta mu mulimo gwa Katonda. Watandikira mu ntiisa, watandikira mu kwagala kwali tuyagala kujjungulula, naye olw'ebbanga eggere ng'oweereza ng'okola omulimu gw'obuweereza otandika okubeera nga weekkiriranya ku nsonga mu lubereberye ze wateekangako omulamwa oba omulaka. Ssebo oba nnyabo ampuliriza, kye njagala okugamba nti ensonga eya Nadabu ne Abiku, ensonga eyo paka kaakano ekyalinamu nnyo mu Kanisa eya Kristo Yesu. Bw'owulira Bayibuli engeri gy'egamba unauthorized fire before the Lord in the wilderness of Sinai. Mu maaso ga Katonda mu ddungu erya Sinai, and they had no children, tebalina na baana. So Eliezer and Ithama served as priests in the lifetime of Aaron their father. Oluvannyuma olw'abali nga battiddwa, Bayibuli egamba nti nno Eliezer ne Ithama bo ne baweereza nga bakabona mu biro eby'obukulembeze bwa taata waabwe amanyikiddwa ng'ani Aaron. So ensonga enkulu gye njagala tubeere nga tutegeera wano nga twogera ku nsonga eya Nadabu ne Abiku. Leero singa otunuulira ekiri mu Kanisa, Ekanisa eyaniriza ensomesa enkyamu ezikontana n'ebyawandiikibwa. Emu ku yo bw'owulira abantu nga bagamba nti bafuna okubikkulirwa okujja, okubikkulirwa okwo nga kusukkuluma kwebyo bituwandiikiddwa. That is what the Bible calls strange fire. Ekyo kyekimu Katonda kyayita, manyanga Bayibuli kyayita omuliro ogw'enjawulo oba omuliro omupya oba omuliro ogutakkirizibwa. Tulina ebintu bingi bye tweggulidde nga bikontana. Jjukira, empandiika ya Bayibuli tekyali nzigule. Bayibuli yaggalwawo dda, teriyo kuwandiika kujja. Yensonga lwaki Befeso 2:2 egamba nti nno omusingi gw'Ekkanisa gwateekebwawo dda nga Katonda waffe yakozesa abatume ne bannabbi okusimba omusingi ogw'Ekkanisa, ng'era ejjinja ly'okunkoona oba ery'okunsonda nga ye Kristo mwene. Bakolinso ekisooka 3:10-11 etugamba tubeere beegendereza obutateekawo musingi mulala ogwawukana n'ogwo ogwateekebwawo nga ye Kristo Yesu. Peetero ekyokubiri 3:2 kyeva awandiika ng'agamba nti mubeere nga mufaayo nnyo eri ebigambo ebyo ebyabagambibwa mmwe okuyita mu bannabbi ba Katonda wamu ate era ne abatume aba Mukama waffe Yesu Kristo. Ensonga eyeddibwamu mu Yuda 1:17. Kati owali obuzibu kwe kubeera nga kaakano tuwulirayo amaloboozi amalala googera nga gasukkuluma ku ebyo ebitulambikiddwa mu byawandiikibwa. Bayibuli eraga okubikolwa kwonna oba okwogera kwa Katonda okusembayo kwali mu Kristo Yesu. Osobola n'okweyambisa ku Bikulu essuula ey'okubiri ne ku Bikulu essuula eyokusatu, Kristo ng'ayogera eri amakanisa na biki ebirina okuba nga bikolebwa. Omuntu agamba nti ofuna okubikola okujja, simanyi Katonda yayogedde nange, nawandiisa ekitabo yampadde erinnya lyakyo, simanyi n'angamba njogere ku kyo nekyo, naye ng'ebintu ebyo ebyogerwa omwo bikontana n'ebyo ebitulagibwa mu byawandiikibwa. Ebyo byemu bye tuyita strange fire oba omuliro ogutakkirizibwa. Bw'abanga yabatta luli, jjukira kye njagala otegeere, Katonda waffe mwenkanya tasobola kutta baana ba Aaron abaali tebalina zadde lyonna n'olowooza nti no ebyo ssebo oba nnyabo ampuliriza gwe agonjezaawo ebintu ebijja nti ojja genderawo tolina kintu kyonna kijja kutuukako. Oyinza obutafuna kikutuukako kaakano, naye nkukakasa nti Katonda atali muggale w'amatu, atali muzibe, alaba ebintu byonna, empeera yo ekulindiridde. Ku Bikkulirwa 20:1 egamba abeeyongera otambulira mu bubi mweyongere, abeeyongera otambulira mu butuukirivu mweyongere otambulira mu butukuvu, kubanga nkomawo era nzija n'empeera ya buli muntu ssekinnoomu okusinziira ku mirimu gye.
ebigambo ebyo si byakuyisa mu maaso. Tulina omwoyo omukyamu asembezeddwa mu kanisa. Leero owulira simanyi holy laughter, simanyi abantu okubeerawo nga balina okusekereza okutategeerekeka nti nno kubaweereddwa omwoyo wa Katonda. Bikyamu, Bayibuli terina weebiraga. Bino simanyi kye bayita slain in the spirit, simanyi oli awo b'emikono gwe ng'abantu bagwa ebigo nga balina n'ababalondo okubeera nga tebagwa. Ebintu ebyo byonna bikyamu, bigwa wansi w'ekintu ekyaviirako Nadabu ne Abiku okuba nga battibwa. Agamba nti oli kabona wa Katonda, beera mwegendereza obutasukkuluma ebyo byawandiikibwa nga Bakolinso 1:4 bweragira ddala. Abantu okubeera nga beeyisa mu ngeri etaliiko kwekomako, byonna Bayibuli tebikkiriza. So kyenjagala okubeera nga nnambika bulungi wano, enjigiriza ezigamba nti Abakristaayo tetuli ba Katonda, tusobola okwogera ebintu ne birabikako mu mubiri. Ebintu ebyo byonna bigwa wansi w'ekyo ekiyitibwa omuliro ogutakkirizibwa, byonna bigwa wansi w'eyo ensonga eya Nadabu ne Abiku. Abantu okwewa obuyinza obutonzi ng'ate obuyinza obw'obutonzi bugwa eri Katonda yekka. Ensomesa ezigamba nti sime batandisewo amasomero ag'abannabbi okuyigiriza abantu okuwa obunabbi, omuntu bw'ayinza okwetaaga, ebintu ebyo byonna bikyamu, Bayibuli tebikkiriza. Naye kaakano Ekanisa etandikiriza ebintu ebikyamu nnyo nnyini ddala. Abantu abagamba nti abattawa bimu bya 10 baakufa era baakuzikira era baakugenda mu Geyeena, ensomesa ezo zonna nkyamu. Abantu abagamba nti bo bennyini be bafuka amafuta kubaweereza abakyala, okubeera abasumba, okubeera abatume, okubeera bannabbi, ebyo byonna biri kitundu ku kintu kye tuyita omuliro ogw'okumibwa nga tegukkirizibwa. Abantu abagulumiza ebyo bye balabako okusinga okugonda ekigambo kya Katonda, ebintu ebyo byonna bikyamu, Bayibuli tebikkiriza. Ecumenism, simanyi okwegatta okw'Abasiraamu n'abalokole n'Abakatuliki n'aba Jehovah's Witness ne ba Mormons n'amadiini amala mu linnya ery'okwagala, ebintu ebyo byonna bikyamu. Musome era mujjukire nti Isirayiri bwe yali eva e Misiri ng'emaze okuba nga eyingira mu ddungu, baweebwa ebintu eby'enjawulo ne bagamba tebabanga amawanga gali amalala. Mweyawule ku nneeyisa y'amawanga amalala. Mmwe munaaba abantu bange era naabeera Katonda wammwe era munaabeera baana bange. Ensonga eno yemu erabikira mu kitabo ky'Abaleevi essuula ey'okumi olunyiriri olusooka paka olunyiriri olw'ekumi. Naye kyenjagala ssebo oba nnyabo ampuliriza okuba nga gwe otegeera, Katonda tatuyise kubeera nga tugatta ku ebyo byawedda. Katonda atuyise mu buweereza okubeera nga tubeera beesigwa n'ebyo oba abalabirizi ab'ebyo ebyaweebwa edda nga Bakolinso 1:4 olunyiriri olusooka n'olwokubiri. Pawulo yennyini annyonnyola mu Bakolinso 2:2 ng'agamba nti neenenya oba nalekayo okukola oba okukwata ekigambo kya Katonda mu ngeri ey'obukuusa, mu ngeri etali nnuŋŋamu. Kaakano tuyina okugattako okw'enjawulo, ebintu bitandikiddwa eby'enjawulo. Embwa simanyi 7:7 oziwulira wa? Simanyi no P5 obiwulira wa ebyo mu nsomesa ya Bayibuli? Simanyi miracle money obiwulira wa? Simanyi invest in my forex and commodities obiwulira bino ebyababushiri? Bino simanyi holy rice obiwulira mu nsomesa ya Bayibuli? Simanyi ntunda buno obucupa bwa anointing oil obiwulira wa? Simanyi ntunda luno olugoye lwa kusabirako obiwulira wa mu nsomesa ya Bayibuli? Simanyi ono musumba mukyala yakulya obukulembeze buno n'ensomesa ya wano n'okusomesa kwa wano obiwulira mu nsomesa ya Bayibuli? Golowooze nti Nadabu n'Abiku baafa nti naye bino ebikolebwa kaakano Katonda tabiraba. Tetuyitiddwa kugattako. Omwerezo wa Namaddala y'oyo omumativu azimbira ku musingi ogwo ogwazimbibwa edda. Totoolako, togattako. Ensonga eno eya Nadabu ne Abiku bw'enaabeera ng'esiddwamu amaaso,
kyenjagala okugamba Pawulo yatulaze okulabula singa ojjukira Abakolinso ekisooka essula 10 gye twatandikidde. Abantu bonna abeegomba ebintu ebikyamu Katonda by'atakkiriza baakufa. Ekyo si kirumamu. Pawulo yawandiika n'abagamba abantu ab'Ekanisa ya Efeso n'abagamba bassebo ne bannyabo, singa omuntu yenna ava kusomesa kwonna okwa Katonda kw'embalaze, omuntu oyo nabeera wakuzikirira, sigenda kunenyezebwa eri musaayi gwe. Mukama waffe Yesu Kristo n'alabula Ekanisa ey'Abefeso nga bagamba musudde okwagala kwammwe. Teyakoma ku olwo, n'agamba Ekanisa eyitibwa eya Paginam n'abagamba mmwe mumaze okwawukanyizibwa mu nsomesa entuufu, mukisembeza ensomesa ya Balamu ngibalabulako mugireke. N'agamba Ekanisa eya Thayatira mulekere saddaaka ezo z'esaabakkiriza, mulekere ensomesa ya Jezeberi, mulekere bwe kituuka ne ku kanisa era ey'Abefeso n'abeebaza olw'okubeera nga bagenda mu maaso n'okukema abo baali beeyita abatume nga si batume. Leero tulina abantu abeeyita abatume nga beerabira ddala nti bagwa mu kkubo eri abali abawandiisi b'ebyawandiikibwa. Takomye ku olwo, n'alabula Ekanisa eya Sadisi eyali ekola obuweereza obw'emirimu gyabwe gye yagamba nti yagisanga nga tegituukiridde. Takomye ku olwo, n'ayogera ku Kanisa eya Laodicea n'abagamba mmwe munoonyeza ffeeza ne zaabu mu maanyi gammwe, mutaddeyo obugagga bwammwe, mugamba muli bagagga, muliba muliraba kaki, abaali bagunjizzawo ebintu eby'enjawulo. Kale leero tunuulira kiki ekiri mu Kanisa, olabira ddala Laodicea nga yegenda maaso. Ekanisa etambulira ku birowoozo by'abantu, Ekanisa eyaggalawo dda Bayibuli, bamala essaawa 2.5 oba 1.5 nga bali mu entertainment, kusanyusa busanyusi bantu, n'okubeera n'ebiriroliro eby'okusinziza mu nzikiza, okuyimba ebigambo ebitakwatagana na nsomesa ya Bayibuli, okuwaana kwa Yesu, okusukkuluma okuwaana Bayibuli kwetulaga, okugulumiza Yesu mu ngeri eya boyfriend girlfriend nga bakiyita worship. Bayibuli kyetalaga ebikontana n'ensomesa yaki ya Bayibuli. Sagala kulwawo awo, njagala kulagako newantu ewala nti ebintu bino, ensonga ya Nadabu n'Abihu nsonga nkulu nnyo gwe nange okubanga tetugiyisaamu maaso. Musa agambibwa ekigambo ekiyinza okubeera nga naawe n'okifaako. Bebbulaniya 8:5 Bayibuli egamba who serve unto the example, abaweereza ng'ebyokulabirako, and a shadow of the heavenly things, bwe baali bamubulira ku tabanakuni ey'omu ggulu. Bayibuli egamba and as Moses was admonished of God, nga Musa bwe yagenda mu maaso n'okulabulwa oba n'okulagirwa Katonda, when he was about to make the tabernacle, bwe yali ali kumpi okuzimba tabanakuni ey'oku nsi. For see, saith he that you make all things, nti kakasa nga okolera ddala oba ozimbira ddala okusinzira ku ebyo ebikulagiddwa ku lusozi. Musa bwe kituuka ku nsonga y'okuzimba tabanakuni, newankubadde neeyalondebwa okubeera nga yali yeesigisiddwa omulimu ogwo, okulabula kwali nti kakasa nti bw'oba ozimba, zimbira ddala okusinzira ku ekyo ekyakulagiddwa ku lusozi. Kitegeeza ki eri ggwe omukkiriza ow'endagaano empya? Kitegeeza ki eri ggwe omuweereza ow'endagaano empya? Bw'abanga Musa agambibwa nga tuli ne mu ndagaano eno empya nga bajjayo ekifaananyi ekyo kye kimu, kikulaga obukulu bw'ensonga nti gwe naawe akola obuweereza nga omanyi nti Katonda akuyise mu buweereza y'omu eyayita ne Musa n'abalala bonna be tulaba mu ndagaano enkadde, oba yabateekako okulabula okugamba nti tebalina kubanga bayitirira ku ebyo bye yali abalaze. Ate n'otunula Abakolinso 1:6 ngamba no tetugulumiza omuntu yenna waggulu w'ebyo ebyawandiikibwa. Nze ndowooza ssebo bannyabo ensonga ezo ziba za kufiibwako bulungi, kubanga kitegeeza nti atagoberedde ebyo ebimugambiddwa ajja kumaliriza nga alabikira mu ngeri ya mirundi 2. Tatuukiriza ekyo Katonda kye yamuyitira, ate agenda kumaliriza nga taganyuddwa ne mu ekyo kye yeeyisa okuba nga akola. Ekirala, omuntu oyo tasobola kubeera nga asukkuluma oba ng'awona obusungu bwa Katonda oba obulamuzi bwa Katonda.
agambiddwa genderera kolera ddala ng'ebyo ebyakulagibwa. Gwe musingi guli gwe twagambyeko mu Bakolinso 3:10-11 tituwabeerawo omuntu yenna asimbawo omusingi omulala ogwawukana n'ogwo ogwateekebwawo nga ye Kristo Yesu. Bayibuli eraga nti n'ebitundu eby'enjawulo mu kuzimba weema era Musa agambibwa singa obeera ng'otunudde bulungi mu Kuva 25:4 and look that you make them after the pattern which was showed you in the mount. Nti kakasiza ddala nga okolera ddala ebyo ebyakulagiddwa ng'oli ku lusozi. Ebyakulagiddwa ng'oli ku lusozi. Bwe kituuka ku nsonga eri endala ey'okuteekamu ebintu eby'emabega mu tabanakuni, babigamba mu Kuva 26:3 and you shall rear up onayimusa tabanakuni according to the fashion, ng'ogoberera omutindo, ng'ogoberera ekifaananyi, ng'ogoberera design eyo yennyini eyakulagiddwa ku lusozi. Tulagiddwa tutya ebyokukola ne bitali byakola nga tutunuulira endagaano yaffe eno nga tugyekkaanya bulungi. Bintu ki abatume bye baasongako mu mabaluwa nga bagamba byakolebwa. Omuntu agamba nti ogenda kwogera ennimi mu lujjudde lw'abantu oba mu kkanisa nga tezivuunuddwa, nga tezirika vuunula, eyo nsonga y'emu eya Nadabu ne Abiku. Abakyala twabogeddeko dda, abalina omwoyo omutukuvu, abalina omwoyo omukyamu twabogeddeko dda, abakuba ebigo twakyogeddeko dda, abateeka kando ku mitwe gy'abantu nga gamba bwe zigenda n'okuggwerya n'ebizibu byammwe binaggwerera batu, abo nabo eyo ensonga y'emu eya Nadabu ne Abiku. Abantu abawa obunabbi nga tewaliwo babukema, 2 oba 3, nsonga y'emu eya Nadabu ne Abiku. Abantu mu ngeri emu endala abaweereza abakulembeza ennamba ne ssente waggulu w'ensomesa y'amazima, ensonga y'emu ya Nadabu ne Abiku. Obwenzi mu kkanisa wakati w'abaweereza, nsonga y'emu eya Nadabu ne Abiku. Bayibuli egenda maaso, abagenda maaso n'okubanga bakwata ebintu eby'enjawulo bino sima ebimu bya 10, sima bino bireberere nga babigatta ku bulokozi bw'abantu. Ensonga eyo y'emu ya Nadabu ne Abiku. Kyovola Abagalatiya 1:6 egamba singa omuntu yenna abagamba ekirala ekyawukana ku ebyo. Abagalatiya Pawulo yabasabira ekikolimo okubagendako singa bafuna omuntu yenna akwata okusaanyizibwa okujja olw'okukiza ne bakugattako komolwa kati bagaseeko bimu bya 10 ebibereberye n'ensigo ya nabbiwo n'ensigo ya musumbawo. Ensonga y'emu ya Nadabu ne Abiku. Ensonga zino ez'okugamba nti tubuulire kye twagala si kye twetaaga okutegeera nga Yesaya 3:9-12 weraga, nsonga y'emu ya Nadabu na Abiku. Abantu abatayagala kubeera nga bakema nga balamula ebyo ebibuulirwa, abatakola church discipline, n'otegeera nti waliwo empisa enkyamu eri mu kkanisa n'etayogerwako kubanga abagikoze bagondera nnyo ekigambo kyo, abagikoze bawaayo nnyo. Ensonga y'emu ya Nadabu ne Abiku. So waliwo ebintu bingi bye tukulembeza olunaku olwaleero nga tebikkiriziganyizwa n'ebyo ebitulambikiddwa mu byawandiikibwa. Bayibuli enyweza ensonga eno y'emu singa obeera otunudde. Pawulo alabula mu Bakolinso 1:11 ddala ng'agamba nti be ye followers of me even as I also am of Christ. Mungoberere nga nange bwe ngobera Kristo. Kubanga Pawulo eyasoma n'akenkuka amateeka yali amanyidde ddala nti ensonga ya Nadabu ne Abiku yali emulindiridde singa yali agezezzaako okubeera nga ayitirira ku ebyo, era y'ensonga y'emu lwaki yayogeranga bwe yayogera mu Bagalatiya 1:6-9 mu Bikolwa by'Abatume 2:17-35. So leero tulina abo batatya kikolimo ekyo. Leero tulina batatya embeera eyo abagenda mu maaso okukola nga bakola ki nga bwe baagala. Agamungoberere nga nange bwe ngobera Kristo. Kitegeeza nti singa ndekeraawo okugoberera Kristo temutawaana. Naye olabira ddala eyaleka omukyala we mu nsonga etategereka nga kyali mu maaso mabega wa katuuti.
olaba baneno abatandika okuteekawo embeera ez'obufere abagamba nti bafuna okubikulwa enjalo nga bakyali mabega wa katuuti. N'olya simanyi bano abaweereza bakyala batume basumba twala tugende nga bayimiridde emabega waki w'obutuuti. N'olya bano sime ba miracle money n'ebisigadde nga nabo bakyali mabega w'obutuuti. Ssebo oba nnyabo, okuwaana kwa Yesu okwa boyfriend girlfriend okuyitiddwa okusinza, ebyo byonna kulabulwa kwa namaddala kwe tulina okuba nga tukola tutya nga tufiirayo nnyo nnyini ddala. Abakyusiza ekigambo kya Katonda ekyogerwako ng'ensigo Mako 4:14 abakifudde okubeera nga ensigo ze ssente, ebyo byonna bye bintu ebya Nadabu na Abiku abawadde obunabbi obw'obulimba mwaka ku mwaka owatali kwenenyeza omubiri gwa Kristo n'okubiviiramu ddala okutuula wansi bayigirizibwe. Ensonga ya Nadabu ne Abiku. Sisobola kumala ebintu bino bingi, naye ssebo oba nnyabo kyenjagala okugamba, bintu bingi Ekanisa byeyagadde ofuna nga bipya nga biwakana oba nga bikontana n'ebyo ebitulambikiddwa mu byawandiikibwa nga bigenda kuba nga bireetera ddala obuzibu bwennyini. Y'ensonga lwaki abaatandika dda okugoberera n'okuyaayaanira enkola y'emu eyatandikibwa Nadabu n'Abiku nga batandika omuliro omupya oba ogwetegukkirizibwa, leero tukirabira mu bantu okuleka enjigiriza ya nnamaddala nga banoonya ababasomesa ebyo ebintu ebigenda mu maaso n'okutakula amatu gaabwe. Abantu abo abaweereza bwe banoonya bafuuka dda okulamula kwa Katonda eri bo. Bw'obanga weegomba bintu ogenda kunoonya abaweereza beegomba bintu. Y'ensonga lwaki ba Bushiri webali, y'ensonga lwaki ba Christian Kolome webali, y'ensonga lwaki ba Kayanja webali, y'ensonga lwaki ba Bugembe webali, y'ensonga lwaki bano sime ba Brother Loni webali, y'ensonga lwaki abaweereza abo bwe batyo bambonye twala tugende kumba engatto zange saakibaddemu ne be bakitegesa ate tobagobyewo webali. Abo bonna, all those people are God's judgment upon those individuals for loving falsehood. Kubanga be bagoberya bagoberya bintu bya bulimba. Kati n'ensonga lwaki bagabana Katonda abantu abo balesseewo okubeera nga bafuuka obulamuzi bwe eri abantu abanoonya ebintu okusinga okunoonya amazima ag'ebyo ebyawandiikibwa. So kyova olaba nti agafa ago gonna g'olowooza nti tewaliwo okusomeseza ddala kwa kigambo kya Katonda gakyajjuza. Lwaki? Kubanga kiragira ddala nti demand weeri obwetaavu weebuli obw'ebyo ebikyamu ebisomesebwa. Kati Katonda bano abayigiriza abasomesa ebikyamu abalesseewo ng'obusungu bwe ng'okulamula kwe eri abo abanoonya ebikyamu, olwo ku nkomerero bonna alyoka abazinge wamu abawe ekibonerezo kye bagwanira okuba nga bafuna. Twekuume tunywerere mu byawandiikibwa. Ebimu ku bino tubyogera, omuntu abiwuliza ayinza okugamba nti olumbye oba okozeseza bukyayi. N'essebo bannyabo njagala okugamba nti teri n'omu kyenjagala okugamba omusajja kye yagamba ekikulu kyenjagala nawe obeere ng'ojjukira nti mu ngeri eya bulijjo ffe ffenna tukimanyi era gwampuliriza okitegeerera ddala bulungi nti lowoozaamu ku kino. Bw'ebeera nga embwa nga mu bwembwa bwayo, omusajja omu yawandiika n'agamba nti nno embwa bw'eraba nga mukama waayo alumbiddwa naye egenda mu maaso n'okuboggola. Kibeera kya bwewuusa nnyo ffe okulaba nga ekigambo kya Katonda oba kibeera kya butiitizi nnyo eri ggwe nange okulaba nga amazima ag'ekigambo kya Katonda galumbibwa ne tusalawo tusirike, tuba tetugasa. Kati ggwe ayinza okuba nga ofunye obujja mu ebyo byenjogedde kubanga nkonye ku bantu ate n'abalala sibamazeeyo, oba nga kino tokiwulira mirembe, ogwa mu ttuluba eryo abantu abalinganga embwa eziraba bakama baazo nga balumbiddwa ne bataboggola ne batabako kye bakola. Bakwata batya ku kigambo kya Katonda n'osalawo kusirika obusisi kubanga omuntu watutumu alina abagoberezi bangi, alina ssente n'ebisigadde. Ebyo byenkanankana Katonda g'ogenda okuyimirira mu maaso ge. Tukole ekitono nga kya bwa Katonda okusinga okunoonya agatiibwa agatagenda kubeera nga gajjukirwa. Abantu basobola okuwanika naye nkya enkeero ge nava gwe nange mu mubiri nga tulina okugasimbagana naye.
Musa agambiddwa tiweegendereze zimba ng'ogoberera ebyo bikugambiddwa. Pawulo agambye ne bw'abanza bamalayika singa agattako akolimibwe. Bagambye Timoseewo mu Timoseewo ekisooka 4:16 nti faayo nnyo eri enjigirizayo kubanga singa yali waakuwaba mu njigirizaye, Bayibuli egamba yali waakubula wamu n'abamuwuliriza. Bayibuli egambye singa omuntu yenna ajja gye muli nga ensomesa eyitira ku nsomesa ya Kristo Yesu, temumwaniriza ate temumugulira, temubaako ngeri yonna gye mumusembeza, kubanga amusembeza agabana mu kibi ky'oyo omuntu. So kansuubire nti waliwo kye tuyize ku nsonga eno eyitibwa eya Nadabu n'Abiku, ekitegeeza Ekanisa okwagala ekintu ekipya. Mukwano, kisa kya Mukama waffe Yesu Kristo n'okwagala kwa Katonda n'okussa ekimu okw'omuntukuvu bibeeri eri ffe ffenna. Amiina. Nsaba obeeko by'oyigira mu bino. Ababadde mwaga amazambi bonna obubaka singa oba bufunye, nkusaba ssebo oba nnyabo kyusa, weenenye oddeyo ku musingi. Wulira abantu nga bagamba nno ti ffe munnyo, bali mu bwenzi, bali mabega wa butuuti. Ffe munnyo bakyagenda mu maaso n'okuba nga basomesa ebintu ebikyamu. Munnyo ki? Musingi ki gy'oyogerako? Tudde ku nsomesa oba ku musingi ogwa Bayibuli ddala. Ojja genda maaso n'okuseka maaso g'abantu, ojja sigala nga olabika ng'owetutumu naye tolina ttutumu lyonna eri omubiri gwa Kristo ogumanya amazima. Tolina ttutumu lyonna maaso ga Katonda. Ffe ffenna teri n'omu ku ffe ali waggulu w'obuyinza obw'ebyo ebyatuwandiikibwa. Mwekuumire mu nsomesa ya Bayibuli ate mukeme ebintu byonna. Yokaana 4:1-2. Shalom.